Mugamba mutya mmwe n'abali ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe kyembasaba mugende maaso n'ogyegattako kigenda kuba kirungi n'ekyala likinga video katona olwaleero nzize n'ensonga yaffe ey'okuddamu ebibuuzo waliwo eyambuuzizza n'ambuuza nti nze mbuuza nti oyawula otya olumanyo ku mutulika n'olusiiti kuba byonna bifaanagana ayagala jasi kumwawulira olumanyo ku mutulika wamu n'olusiiti ye alaba bifaanagana waba bitunuulira alaba bifaanagana kati n'olwekyo njagadde mbikwawulire obyetegereze bulungi nnyo tusoose n'olusiiti olwolaba luyitibwa olusiiti nga bw'olulaba ebiseera ebisinga olusiiti obukola bubeera butono era nga bw'obulaba naye ekyenjawulo kye luyina bw'ogaayo obukola bwalwo obukola buwoomerera bulina engeri gye butungununamu tukuyite kuwoomerera obukola buwoomerera ekirala lugonda lukulanga olwagala oluba lukulanga olulanda ku kintu kuba luyina omuti gwalwo gubeera mugonvu tegumala gamenyeka ate nga mugonvu kwegamba gweweta bulungi nnyo oba okitegeera bulungi nnyo lweweta bulungi nnyo nga bw'okalaba kaba kati katinitini ate kaba ka green nga bw'okalaba kakula kagamba kagala nnyo okulandira ku kintu oba kitooke oba mu muti omulala kakula bwe katyo nga keewunzise ku buti obulala olw'ensonga nti kanafu nnyo keeweta kwegamba akati kako keeweta mangu ate okukwawula ng'oyagala okulwawula ku kye bayita omutulika ekyo kyolina okutunuulira lukulanga olwagala okulanda ekirala luwoomera ng'olukombyeko ng'ogayiza ku bukoola lwe bayita olusiiti kakati olwo oluyitibwa omutulika ndowooza ogulaba n'ogulaba engeri gye gulimu gukulanga omuti gwennyini olaba olwo bayita omutulika ogwo baguyita mutulika tusoose kulaba lusiiti kati ogwo baguyita mutulika omutulika we guba gukulira ddala ng'omuti ate gusakaatira kwegamba gukula teguba muti munene naye buba buti naye nga bugumu bubeera bugumu ddala bukula gwagala nnyo okukulira mu busaka ate ekitali ku luli olusiiti tusoose okulaba omutulika gukulira nnyo mu bisaka kwegamba gwagala nnyo okulaga amaanyi nti wano we tuli nze nsingawo amaanyi ekintu ekirala omutulika w'osobola ogwawulira olaba akati kava mu green akabanga kagenda mu black akati ate ekintu ekirala omutulika guteekako ensigo ate ekitali ku lusiiti omutulika guteekako ensigo ezo zibeera ku mugongo gufaanana nga akaddo ke bayita akabalira ku mugongo omutulika we gufaanana nga gusaako ekibala kyalwo okitegedde ekibala ndowooza okiraba kibeera ku bumuli kwennyini obulaba obusigosigo obwo bwa green obulaba buli ku bukoola wansi w'obukoola oba waggulu w'obukoola wonna wonaba ngeri gy'onaba obulabyemu obulaba ndowooza obusigo bwetegereze bulungi obusigo ogwo gubeera mutulika ndowooza olaba kati engeri gye kafaananamu n'obusigo buubwo ku bukoola kwennyini omutulika bwe gutyo bwe gusaako nga akabalira ku mugongo we kasaako ebibala oba ensigo zaabwo kati n'omutulika guteeka ensigo ku mugongo ku bukoola kwennyini ate ng'obusigo bungi ate ekitali ku lusiiti oba okitegedde bulungi nnyo omutulika osobola okwetegereza kwoba obusigo n'olaba ng'obusigo kwe buli n'omanya nti guno mutulika ate guba n'akati kaba kagumu nnyo kati kagumu bw'okateekako amaanyi kamenyeka okalaba ndowooza bw'okasaako amaanyi kamenyeka kwegamba kaba kati kennyini naye ng'osobola ogwawulirako obwo obusigo bw'olabye obumerera ku bukoola emabega w'obukoola wansi w'obukoola ogwe tulabye gwe tuyita omutulika kati ate olwo baluyita olumanyo olwo lwolaba olumanyo bwetu bwe lufaanana olumanyo guba muti gwennyini naye tegukula genda waggulu abasinga bagusimba nnyo mu lujja emiryango kati olumanyo luba akasigo okalaba ekibala kyagwo ekibala kifaanamu nga wonalaba ekijanjaalo ng'ebijanjaalo we bisaako n'olumanyo we lusaako ekibala kyalwo ndowooza okiraba ekibala eno wasemba kuliko ekibala ekyo kifaananga ekijanjaalo ekigazi
kati n'olumanyo n'olusaako ekibala bwekito. Kyolaba ekyo wasembe ekyo kyenkutteko ekyo ozokiraba. Olumanyo lusaako ekibala bwekityo kibanga ekijanjalo munda mubaamu obusigo nga butini bubeeramu munda. Kati olwo bayita olumanyo. Lozo lwetegereza bulungi nnyo. Olumanyo lukulira ddala ng'omuti gwe nnyini naye nga tegugenda kusukka tegugenda wala nnyo. Gukoma kwegamba gukonera awo makkati, gusobola okusingako obuwanvu ng'oyimiridde naye tegugenda wala nnyo. Okitegedde? Kati n'olwekyo olwo lwe bayita olumanyo. Wetegereze bulungi nnyo osobola oddwawula ku mutulika olwawule ne ku lusiiti. Olumanyo ddyo lulina obukola buneneko okusinga ku buli bwe tusoose okulaba. Olwo bayita olumanyo. Lusaako Mukama wakuyamba n'osanga lutaddeko ebibala biba byagala okufaanana ng'ebijanjalo nga bw'olabye akantu ako akabaddeko bwe bityo ebisaako. Awo osobola okukyawula bulungi n'omanya nti luno lumanyo. Ate ekirala balusimba nnyo mu luggya naddala emabbali w'ekibuga. Abantu balusimba mu luggya emiryango we lubeera. Bwekityo bwe kiri. Nze buli wentambula ndulaba nnyo abantu balusimba. Okitegedde bulungi. Lweru baluyita olumanyo. Lusaako obusigo obwo nsubira obulabye bulungi nnyo. Obusigo bubanga obw'ekijanjaalo obusigo naye nga bo kaba kagazi ate nga katini. Bwekityo bwe kiri. Ndowooza obyetegereza bulungi nnyo. Nkulaze olumanyo. Tusoose n'olusiiti ne tuddako omutulika tusembezaayo olumanyo. Olwo lwolaba lwe bayita olumanyo. Mwebale nnyo okubeera ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe. Kyembasaba mugende maaso n'ogyegattako kigenda kuba kirungi nnyo. Mbaagala nnyo mubeere bulungi. Mweraba.